Neba data jayenda ako kawa. Neba zakala ntisafa. Ato mulwanyi atafudda sigala mulwanyi. Era sigala nsonti. Ensonga ziri mu kooti nga tuzilekere kooti. Ensonga zaffe tuzogera nnyo mu kooti. Kubanga kooti yesigaliza ennyingo yaayo mu ssemateeka. Ziri mu kooti. Tujja tuzinja mu kooti. Naye nebaza Katonda nti nasigala ndi mulamu. Maybe bandikagame kusiga abantu abo tebafa. Abantu batta abantu abato. Ate olina afa n'agendera ddala. So nasigala ndi mulamu kyebaliza Katonda. Ate I'm strong enough. I still am fighting. Era nja kuba niyetemera epaka ekalifuna n'obwenkanya. Alimekanga police, alimekanga bifo bantu joyitireyo. Fanafa tuba n'abantu naye tutambula nabo naye nga tutewanika. Full figure si presidential advisor. She is not a presidential advisor. Hata ni siasi wabaya na kama tori presidential advisor. Aile ni mukubinda yetereze. Namba kata siasi yani omuyimbi kata semomani domumani kombuza kubafunde dara. Yagamba tori presidential advisor geno kukaramu so office yange yankwasa president nenkwasa na bamire babalanda the office of presidency yekikwala ne ajikakande umaruka kande mukendeyo twina omwami abat yatusasula twina Kirunda Faruk nobekyo ebe mubimanyi nti omuntu obeera muganzi atonzanga mu office ndi mu tent ya president asobola okujjayo ekyo kikola kati ndi mu office of the president emisanga gya ndi mu lwako kiri mu tent ya president nabo bajje bajjayo mukimanyi nti omuntu abeera ko favor oba omuntu abeera muganzi abamu baana babeera bangi so ebe sagala biwa budde Katonda yasinga okumanya kuba alina obwomu mu bulamu bwe talina muntu yenna amwetaaga yatuuka okukubwa nga bwe yakubwa abakugudeko emisango bagamba ki bongere na mmere omugamba yani Justin yagamba basubaleke mbafu n'abalamu baleke mbalamu yakayisa Katonda mbikuya Katonda kati amen njogera kubaza n'omusale mukolo gwa muze amen Nizo kubanga nafa nakyo kisoboka naye omufuta yogera naye mu kyonna nze mumanyi nze hapa Rain kusafira and I love her omwagala okay mwagala nnyo wabona episeze ze saagala nze seeyogerako nnyo benje kubanga waliwo abantu abalina obuyinza ate nga tebabulaga bangi nnyo nga bagula bugezi kigambo kigambo ne kikola naye nze sisakweyogerako kubanga nze omulimu gwange okusinga abantu gwe bamanyirako gwa kuyimba sisuubira nti waliwo ofiisi eyinza okunnema okuyingira aye nemba nga waliwo ayinza okunnema okutuuka naye ekyo kyebaliza Katonda kozize abantu abasinga bamanya lwa kuyimba tebamanya lwa kutuula mu tenti bwe nali nga sinnasomako naye neyisanga batasomyeko naye nga gye nnasomako kati neyisanga omuntu netwalira mu baelite kati reasoning yange erina okubeera nga yanjawulo ku bantu. By the way, I'm graduating on 25th of October. Ngenda ku graduatinga omuyise ate muyita kubanga njagala achievements zange mbatuuseeko omulabeko azirabeko and I love her by the way ate nsuuba teri muntu amanyi mwana oyo kusinga nze.